Finally, Pressure 24/7 tikitoka omulamuzi akkiriza omuwa bbeeyiro mbiina mu maaso awo ate ye Nyamutoolo wa Eddy Kenzo bannange Yesu wa bulijjo full figure muyina mu maaso awo naye ng'atabuse bubi nnyonnyo Principal naye ayina ky'agamba mu maaso awo ate ze ensonga za FBK munnange ne Banzola ebivaayo si birungi n'akamu abantu batabuse nnyo nabyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo Dr. Jose Chameleone, Spice Diana, Dr. Kwefu bonna mbayina maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mudde mufune obulamu wamma obweyagaza sigenda bariisa era nga wamma tugatandise ne Principal oba munnange tusobola omuyita omwagala w'abangi ono nno olunaku lw'ejjo yabadde ate ayina gy'ali era munnange gye yasinzidde n'aweereza ebigambo biri nno ebikakkali eri abo munnange ate abeefuula abaagala ekibiina kya Nuupu kyokka ate olumala mbu ne batandika ne bakiryamu enkwe kugamba ssente bo zibasingira ate emyoyo gy'abantu nti egiri mu kubonaabona nga ye Principal yakyogedde era munnange n'akkaatiriza n'agamba nti kabeere ye kennyini nnyini akulira ekibiina kya Nuupu singa naye mumulaba ng'atandise okukola ebitajja ng'atandise wamma ate naye okujjula ebitayidde nti bannange mu bufunze mumwefuuliranga ye musajja yayimirirawo ate ku mazima kyokka nti ate ekisinga omujja enviiri ku nsi abo bennyini nnyini abantu abeefuula nti baluma wamu naye kyokka ate be bamala wamma ne bamwefuula bwe tweyongerayo n'omuyimbi Nina Rose ono munnange ng'avuddeyo n'akkaatiriza eri abakyala era munnange n'atukubiriza okwambala engoye eza kkala ya red nti munnange eyo kkala ng'eraga olw'obutali bumativu eri abakyala oba okunyigiikirizibwa kale ke tukola ki ke tubeera tunyigiikirizaamu kati munnange naawe wamma osobola okumpa endowooza yate mu comment section kwegamba nga singa oba otambula oba oli ludda wano osanga omukyala ng'ayambadde kkala eya red ng'otegeerawo munnange tiwamma ku sayidi ye waliwo ebitali birungi ayitibwa mu kunyigiikiriza oba nga mu maka kale ne mu bintu wamma ebyenjawulo ne azilonga azikiba nti kinyigiriza mukyala kale bibadde ebigambo bya Nina Rose ng'ate amawulire ag'ennaku agaliwo munnange olunaku lw'ejjo Pastor Tumusiime Joseph bw'atyo munnange bwe yavuddeyo n'ategeeza binono byategeeza bannaye nga byo tebisanyusaamu n'akamu era yavuddeyo n'akawangamula n'agamba nti ku bakulembeze abasatu ab'omu East Africa okuli Uganda, Tanzania ne Kenya ti munnange Mukama yamulaze nga waliwo kwabo omu agenda okufa era olunaku lwalifa munnange obudde bujja kusiiba nga bwakizikiza ate ng'enkuba tetonnya ng'omusana tegwaka kwegamba ng'obudde buli awo munnange kale twongere okusabira ensi yaffe n'ensi ate zino endala era ziyataddeko okuli Kenya ne Tanzania bannange ogwo omuyaga Mukama ate agugobere wala era gugendere dda atwongera okugusindika mu kinnya ekiwanvu wamma ekitakoma kale bibadde ebigambo bya Pastor Tumusiime Joseph bwe tweyongerayo omanyi bagamba okuzaala kujaagaana era nga munnange olunaku lw'ejjo bambi kannannyabo kano ka Spice Diana bambi bw'ati ate bwe yasuddeko maama we enzirusi mba ntegeeza ki munnange bw'ati bwe yamukoledde surprise ate n'amugulira emmotoka bannange nakulabidde amasanyu g'omuzadde maama wa Spice Diana yasanyuse bannange kate azirike n'okuzirika okusinziira ku mbeera ate gye baakuliramu wamma kwegamba Spice Diana anyuma ennaku gye baakuliramu n'amaziga ne gabula okuyita mu maaso naye manyi bagamba nga tonafa teweevumanga nsi bwe tweyongerayo ne Dr. Jose Chameleone munnange nno olunaku olwaleero mazaalibwa ge era ng'awuzizza emyaka 45 bweddu waliwo nakale munnange twebaza Mukama ate okumukuuma nga akyali mulamu naye munnange ku birthday ye asazeewo akole ekyenjawulo agambye nti akyalina okunyulwa eri baganda be okuli Mayanja Humphrey kw'otadde ne
ne AK-47 era munange ng'asazeewo ate yeekuba ettatu gyabwe ku mikono ebiri, omukono gumu ataddeko mayanja Humphrey ate omukono omulala n'ateekako AK-47. Kale munaye katongera ate era naye okumusabira bambi Mukama amugumye kuba ate era yawa ate era y'omu yajjawo. Munange maaso awo nina akatambi Madamu Tisha Honorable Betty Nambooze ng'atunnyonnyola engeri abasibe gye bayisibwamu eri ekitali. Kale munnange ebikaabyamu ennaku muyina maaso wano ye kennyini ng'abinnyonnyolera munzikirize mbateereko akatambi kano tusobole ate okweyongerayo. Oba ye yagendayo oba yabitegeera atya ffe katubirabe. Era ekitalya omusibe bw'ayimirira mu kifo we yeebaka ayimiriza okugulu kumu. Bwe bazuukuka ekiro nga bwe waligambye kanneekyusa ayimiriza okugulu kumu. Era bagamba nti abasibe tagenda na bweru fuyisa musulo kuba bw'asitukawo n'agenda emanju agenda okudda ng'ekifo kye takyasobola kukiraba. Bibadde bigamba ate bya Madamu Tisha bannange emboozi yo tesanyusaamu n'akamu era ekaabiza ddala amaziga naye katusabe Omukama oyo yasumulula Pawulo ate munnange ne bano nabo abateekeko ekisa kye bambi basobole okuvaayo. Bwe tweyongerayo ne mukyala Nzola kw'otadde ne Suuna Bedi munnange wano waliwo akatambi kyewuunyisa ate nga kituufu. By the way mbadde sigenda kukoogerako naye ate ndabye kwegamba nga kino ekintu kyetaagisiza ddala ate okwogerwako. Tumanyi bulungi nnyo Fibike ne Suuna Bedi bali mu nsonga z'omukwano. Ndowooza munnange Fibike yalaba Suuna Bedi nga ye tava gy'ali n'agamba owaaye omugezi kaakole ki ate kaasale eddiiro ndowooza kwe kufuna ani Nzola. Naye munnange Suuna Bedi ate mulowooza ku lunaku Fibike lwe waaliyo emikolo gye Suuna Bedi yalabirirwako omutambi nga ye n'ali bulala. Twagala kwogera ku nneerabirira ffe babulusiri tubakubiriza okwefaako okwerabirira ffe kye kituyambye okututumbula tukuuma ensi yonna otumanya n'okulaba nga sikini zaffe bulungi naye obulungi si nviiri. Bye bya Suuna Bedi ne Fibike nga tubyerekereza bwetyo nkubuze butereevu paka wa Nyamukenzo oba Minisita Fiona Nyamutoro. Munnange ono naagaba levo si yerema Namakula omanyi Rema Namakula ye mujoga munnange mwogera buli kimu kyonna kye mwagala. Munnange sigenda kubiyisa musajja mukulu gye yavudde n'agamba mbu MC yalonda minisita w'ebivulu hooko Nyamutoro nze tondabanga nze sinyigira mutooke. Munnange naye n'amuddamu omugambo n'amugamba gwe atali wa bivulu kiki ye weekoleddewo ffenno tuli bakozi ate n'ebivulu tubikubira ddala munnange awo levo yo bwetuuse. Kale bwe tweyongerayo munnange Dokita Kwefulukuta yagenda n'akompeyalinga birthday ya Lilian Skin n'ekivulu kya principal kye yakolera e London n'akala alina bye yayogerawo ebintu ebitaasanyusizza abaana ba Fangoni kw'otadde ndowooza munnange ne CEO Lilian Skin naye bannange kye bakoze omusajja bannange ekivumo kye batamuvumye ndowooza nga kye kitaliyo mu nsi muno. Jjukira bo beewaana bagamba nti bafuna n'akade ne batuula ne basoma ebivumo ebipya era ng'omuntu abadde asigaliddeyo munnange abadde maama Fangoni Jennifer Fulufiga Nakangubi naye ate mulowooza naye tamwefulidde ku saawa esembayo. Katumulabe tweyongereyo. Waliwo akasajja wakayita Dokita akayiringu akasiyaga embizzi. Ekitiibwa kya Dokita kyafa oba kaali kajjanjaba mbizi mu byalo eyo? Kasajja kya kaali awo akayiringu katunulanga ejjirikiti eribeerako erifiiriddeko embwa kalina amatu galinga ebiwaawo by'embalaasi ne bwazaala tanoonya katanda ka mwana ne bw'aba awasizza omufaliso tatawaana nagwo mukyala amuteeka ku matu ali awo alina akatwe kalinga enkulukuku bwe kati kalinga ekiswa mayi bino ebiswa byabuukanga enkuyege kali awo okamanyi kabi katunulanga obutwa bugala matwe kalina keyita Dokita. Ekitiibwa kya Dokita kyafa nzero ensanga Dokita oba kati abantu basome ki n'atundula envunza yeyita Dokita atunda ebigwanso yeyita Dokita bawiki Dokita beyita Dokita ajjanjaba embizzi yeyita Dokita. Kati Dokita kye kiki
What is a doctor? So ogenza nogambo yakwata nengamba nenjukira kana akasi yagembizi ngamanyiko oyogerako naye ogambe yakwata ku kyambalo kye. Ate awo munnange bwe tutuuse mbu dokita wa biki bannange Mama Fangoni olimwa munnange ye abadde amuwaddemu ka CPS nga tugamba osanga omusajja anaafuna wanywera amazzi naye maama naye amwefulidde ku ssaawa esembayo mbu ye Mama CEO Alien Skin tagambwako tebamukompeyalinga na muntu mulala yenna. Bwe tweyongerayo amawulire ag'essanyu agaliwo munnange kitwayagaliza embazzi kibuyaga amaze n'asuula era nga omwana TikToker Pressure 24/7 oni yavaayo eyamanyi yarabikirwa mutambi obuwera nga Voola obwakabaka bwa Buganda munnange olunaku olwaleero omulamuzi ate akkiriza ne bamweyimirira kale era nga wenjogerera ssaawa zino ali bweru alya butaala wali wonna toyina kyotugamba ono nno omukyala. Bwe tweyongerayo tuvuze butereevu paka ate wa Daniela ono nno nga mukyala wa Dr. Jose Chameleone tumanyi bulungi nnyo bano no baalwa mu bufumbo ebbanga eriwera naye omukyala agamba okuva we yayingira maka ga Dr. Jose Chameleone ye teyafuna ku ssanyu lyonna eri omukyala omufumbo era nga bulijjo ajja awandiika obugambo ku Instagram munnange buli obugambo nga busoomooza naye kati yagambye sigenda nakulinda bantu kunzijjako interview wabula yagguddewo YouTube channel yagambye nti agenda kusoosootola okuva olunaku we yayingira mu maka aga Dr. Jose Chameleone paka ate we yaviirawo era gwe munnange wenna ayagala amawulire gano oba ayagala emboozi y'omukyala ono ne Dr. Jose Chameleone ate osobola ogenda ku YouTube ye munnange amawulire ate era amalungi oluvannyuma lwa Sister Kayima okwekoza obuntu yeekoza obusolosolo yeekozeza ebyabakazi akoze biki ate mulowooza empapula teyazifuna dda empapula yazifuna dda era n'atumirako mwe mwenna munnange abaatakomoka omugambo obwo omwana yasala bazadde be omwana biki abagambye baddiya ye ekintu kye yali afiiririra yali akimanyi. Bwe tweyongerayo munnange ate ne Fibike kwotadde n'omwami Nzola Juma bannaye nga musabudde omwana w'omukazi bannaye nga musabudde kinyabo kino nno bambi kikazi kyatu tekirina ttabu tekiyomba tekimanyi byantalo naye abaana basabudde omukazi era obutambi obuwerako mbulina mu maaso awo munnange simanyanga nga ye weyeewasiriza omusajja emikolo tegyanyumye simanyi biki naye nga lwaki mukola ebyo ebintu baddiya eyakusinze aba yakusinze bannange okikkirizanga ate buli omu abeera n'omukisa gwe omuntu olaba nga akuyiseeko nawe yindirira olina omukisa ate okusinga otokomoka ebigambo mbu bagenda kwawukana asimanya akavubuka asimanya ka super life bannange badiyanga mutokomosa ebigambo naye nga maaso wano nina omukyala abambi nga ye awolereza Fibike tugenda sooka tumulabe then tweyongereyo n'omulala ng'atamusabula bubi badiyalesti abalungi abakomerera Fibi nga we yawasizza omusajja nammwe muyina ba boyfriend ababeebakako oyinza n'okuba toyina omu toyina babiri toyina basatu naye nga muba olina wabulamu n'omu akugamba nti ntwalaako ewammwe kati Fibi bw'abanga ye yafunye amugamba amutwala ewaabwe n'abaako kyayongeramu n'ayongeramu n'akola omukolo gwe ne gunyuma baddiya temukayirwa kamulali gwe mutalidde naawe oli waddemba okutunda ebyo n'owasa ssekizaawo tetukulinaako buzibu oba onfuna gwe sasizo oli waddemba okutunda byonna by'olina n'owasa nnakizaawo era tetukuyinaako buzibu naye muve ku mwana mumwesonyiwe oba yawasizza omusajja we oba yatunze byonna by'alina n'awasa omusajja we naawe oli waddemba okutunda ebibyo n'owasa kaamaadi oli waddemba okutunda ebyo n'owasa sekyeyune tetubayinaako buzibu oba onfuna muve ku mwana teyanyumye omukolo tegwanyumye omusajja teyanyumye gwe owuwaaliwo eyanyumye abamu mulina myaka gyagenda mu monopause temunnaba nakufuna omusajja atwala yadde ekibbo ky'ennyaanya ewammwe oli musajja n'enkwaso zigenze kuggwamu tekyasaana kusindika zifuna mwana oli ku Fibi yakedde ku makya n'ayanjulwa mu bitiibwa n'agenda muve ku mwana ye ebyobugagga bye yatunze kubaddeko ebibyo oba obadde obiyinako obwannannyini kyotalinako bwannannyini lwaki kikuluma nnyo Fibi mwana wa jjajjawo mwana wa kitaawo oba mwana wa nnyoko nti bw'aba we yatunze ebyobugagga bye bikuluma nnyo oba wa famireyo nti ate munawo omwana agenda kunnuma nnyo kubanga wa famire agenda kujja ntuulirira nsabirizi bannange tannazimba ki ekyamukosezza omukolo nga tannazimba mbuuza bonna abalina basookera bonna abali mu mayumba basookera mu gundi basookera mu maka gaabwe oba nabo
asooka kupangisa ekirungi yafunye muvubuka muto bajja kukola bakyalina future mwana mumuveeko banange naye nga temwerabira nti embaga ya 15 omanyi munnange bagambye kumidio terikyawo era abambi oyo omukyala avuddeyo n'ayiirawo ate FBK omubiine maaso wano nina ate abamusabula bo tebeetaaga kumanya era muzikirize mbasiibulire wano omukama abankumire bye. Mwasi zolo no yasibye ebibokisi ebyo bataddemu nnyaanya butungulu nga bikalu obutungulu buna jjukira famire ya Fibi bonna baafa baggwawo omukazi wattu ali mu bbanga ye mulabye waka wa Fibi wabadde wafunda talina ne wayimirirako omukazi wattu kwambala wali ono munna amutabulira omudagala namukadda Dokita Alima yagenda nosooka obalemesa obufumbo anti yatabulira Fibi omudagala ego n'omukolo gwa Fibi tegwali baddewo naye namukadde oyo Dokita Alima ataddemu amaanyi mangi nnyo bambi okutabula omudagala omukolo gwa Fibi gusobole okubeerawo Alima nga atabudde eddagala lyonna ne limukyusa n'ekkala yenga anti jjukira yeeyerusa ate eddagala lyabadde atabulira Fibi lyamukka Alima naye nno si mwangu oyo gw'olaba ova ku muntu eyeeyerusa n'ava ku kkala ye gye bamuzaala naye n'agamba kanneeyeruse oyo omuntu aba asobola okukulyamu olukwe aba naye mwennyini yeeryamu olukwe era Fibi tosembeza nnyo Alima wuwo mwaga amaka gammwe ku muzigo ogwammwe mukola mutya embaga nga mukyapangisa Fibi bonawe musanga mbu nnyina amagezi ntegeera nnyo n'omusa emikolo gyo tugirabye Fibi ogikoze naye nkulayirira like it or not it will end in tears. Fibi nze nkubuulira egyo emikolokolo gye weekozesa buli kaseera ng'osoloza ssente mu bakaddaama ng'obasabiriza n'okola zi meeting ne bakusondera obwo obulavulavu bwammwe bwe mwekozesakozesa mu magomesa amapangisa agatali nagamu ag'obulango n'ebimake-up eby'obulango wallahi hakubillah it is going to end in tears. Ate nze ajja okukola ne video eno nyini kyenaanise mu gomesi kyewujisiza mukwano it will end in tears. Sigwasoose ate sigwasembyeyo okukola omukolo nze toddangamu n'okummanyiira laba nnono kyova olaba wayise Rema n'agaana okujja kyova mwayise Rema nkwagala nnyo wajja otwekolezako wano nga wakajja ku TikTok oweerisa ebigumba bw'omala ne weeyambaza obuteeteeyi tugambe mbuno Rema omufaanana ng'obaza Rema ajje ku mukolo gwo naye mukwano darling oswadde darling era beera mu bigomesi byo ate making sure nti ku makya obizzaayo nga tobiyiye mu bikeeki ebyo byebakupangisiriziza nga bya bulango toddanga namo tukubira wanene ebifaananyi ebinyuma oyagala tugambe tutya bugwasose mu mukwano olaba wanene ozali abakyusakyusa olowooza gwasoose okuteeka ssente mu basajja olaba wanene zali bonna abatadde naye era abakyusa it ends in tears ate nga ne ssente aziyina si gwasoose okola ku bukedde ne bakuwa obusente oteeke mu omusajja ovuga speed omusajja omuvuze speed wuuyo kukyala wuuyo simanya biki wuuyo biki kati ate bwemuvaawo gw ate embaga oluva mu mbaga ate ozaala ate otukolere baby shower ate birthday bannange totutama oyagala balowooze nti gwe successful mukyala from TikTok ono really ate teri kinnumanga kikazi gwe nti wali kibi kati wenna ofaanana bulungi sebo oliikikako wenna bakubye n'omukolo abawala balungi bali waneno ku TikTok babatulekedde tebifaanana biina naye bannaye olaba ne Fibi ava ku lujja bannaye baanammwe kyokka walayi tuve mu byokusaaga olaba Fibi eyalyanga ebikalakampa by'omu nnyindo wano ku TikTok n'alya ebigumba n'afuwafuwa nekuba bipawuda mu nkwawa olaba bamujja ku lujja bannange sefuka wekuba mu mitima emirundi esatu gambe ojja kukakana anyways just nti Fibi simuyinaako obuzibu mulaba bulabi she's not my friend and at the same time she's not my enemy muzikirizo bagamba nti ekituufu kiri nti nze version yange ey'omukolo ogwo ekisookera ddala kyo bagenda ku endinga intias ekyo kyo tukiteeke wali ekyokubiri sikiwa nti oyo ddiko yenna oyo ddiko nga wemulayo buli kimu ddiko ebintu biki nga background bagikwese n'ogikweka kweza ennyumba z'amabulooka z'endabye nti Fibi yabisasudde ebisinga agenda bizzaayo ndabye maama bataddeko zitaaga ziringa 100 tenti gundi smart decoration gundi Esther School of Beauty gundi kino gundi kiri
emmotoka twazipangisiza wagundi bannange ab'obulango be balidde n'emmere ate nga nalese emmere naye wa bulango tukube nnyo obulango bannange kale sebo omukolo ne gunyumanyuma kyekolerayo emikono gyakyo ekubukedde tv ndabe meribata abaddewo yadde bemayaganye okujja naye era sebo kifunyeyo abayimbi ab'obwereera badde tebalina byakukola leero balina engeri gye basabise ne bakweka obuyumba soogeza nnuugo okuba nze ne fibi simuyinaako buzibu nebbawe simumanyi simuyinaako buzibu just nze bino byendi mu kulowooza ate nga bituufu bannange ndabe bagamba bane tiktok agundi nga temwamumise tiktok nga gundi mukwano twongera okubajjukiza ffe tulina ebyokukola tuli eno mu sentale tulanga amataka tuli eno wawawawa buli kimu tukikola naye ngaekituufu kiri nti bambi yadde bisondere yadde si bisondere yadde bya bulango si bulango mazima kasigale nti ekyana bakijje ku lujja gw'omukolo bagukoze omanyaka amazima go gabeewo bakitutte oba kiseerera oba nga kikunubba oba ku mabanja kama mbaya ni mbaya bakitutte badawo nga ngamba bino byaddala obeera photoshoot iba naye anaabalabisa ku mbaga ndoza leero bakuleeta speaker apartments ne speakirizo ti balange